Abatandisi b'amasomero g'abakateyamba bali mu kutya nti amasomero ganaddamu okuteebwa bandiremerwa okuddukanya amasomero gaabwe olw'obuzibu bafunye nga buno buvudde ku mugalo gwa COVID-19. Leero mu musanze mulamu bulungi naye ennaku ezo abadde nnyo kucupa olwa pressure. Leero bwa pressure werinnya neka ekya sukaali n'alinnya luli n'erinnya lwaki amasimu abasomesa ge bamukubira nze bangoba nze omwana wange mulwadde leero twasuze enjala leero twasuze bwe tuti kale embeera eno eya covid fenga Uganda Youth etukosezza nnyo. Bino babiraajanidde ab'ekibiina ekya Lions Club of Kampala Central mu kaweefube gwe baliko okuzzawo obutonde bw'ensi era ng'olwaleero basinze ku ssomero lya Uganda Youth Aid Primary School e Mbuya mwe batonedde ettanka y'amazzi eya lita 50,000 eri essomero lino. Bano basoose na kusimba miti okwetoola essomero lino nga n'oluvannyuma babakwasizza ttanka y'amazzi eno. Lions Club of Kampala Central. Tuwalese tanka balembekanga amazzi basobole okubeerawo obulungi. Abatandisi b'essomero lino nga bakulembeddwamu Amina Mirembe awamu nebba mu kwogerako balambuludde ebyafaayo by'essomero lino era nga bategeezezza nti liyamba abaana bakateyamba omuli bamulekwa abalwadde ba mukenenya abaliyo mu 705. Abaana abamu babaddusa mu byalo nga wano tebalina kye babaliisa kakati tusomesa abaana bamulekwa ekigendererwa ky'essomero. Wabula balomboze ebizibu bye basanze mu kaseera kano ak'omuggalo omuli bannannyini mayumba omusula basomesa okukasuka ebintu byabwe eri wabweru olw'ensimbi ez'obupangisa ze banoonyeza mu kiwato kati ng'amazina. Nga basinzira wano balaze okukyanca amasomero nga gazzeemu okutandika bandisanga akaseera akazibu olw'okuba nti abasomesa abangi bagobeddwa mu mayumba ne basalawo okuddukira mu byalo nga tebalina nsimbi za kusasula mabanja ge balina eno Kampala. Tulina abasomesa nga 32 naye ng'essomero tetulina kapasiti zizimba mayumba nga basuza. Tulina okunoonya abaagazimba eyo ne tukolagana nabo ne batupangisa nti wenjogerera abasinga baabagobamu mu mayumba. Abalala abaali batambudde ne bagenda mu byalo tugezaako bakubira kuba tulina nnyo bangi abava mu East Tororo okomawo okugyamu ebintu oluusi ne netiwaka tekuli. Wano we basinze ne basaba gavumenti okuvaayo okudduukirira amasomero g'abakateyamba okulaba nga basasulira ku basomesa kuba we bituuse embeera ebayinze. Naye twalisabye gavumenti etuyambeko oba etusasulireko abasomesa oba etufunire ku bitabo ebikozesebwa abaana amasomero. Abaana abamu bajja ku ssomero nga tebalina ngatto n'omukyalira awakaawe nga n'awaka waabeera muzadde we oba jjajjaawe ge bamulekera nga naye olaba yeetaaga buyambi. Bo aba Lions Club of Kampala nga bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe Kanoni Lydia Ibingira batubuulidde ku bimu ku bibawaliriza okuddukira essomero lino kubanga lisomesa abaana ku bwereere. Ekituwayiriza okuwayo tanka y'amazzi lino essomero liyamba abaana abalina obwetaavu, abaana abalwadde, abaana batayinako abalabirira. Kati n'olwekyo ne tusalawo naffe ne tugamba ebiseera bino ebya covid abaana beetaaga okunaaba nga bakomyewo ku ssomero ate amazzi ag'enkuba gabeera kiipu. Ne tusalawo nga Lions Club of Kampala Central tujje wano tubawe tanka basobole okunaaba, basobole okufumba amazzi baganywe, basobole okusoma obulungi. Bwe batyo bakubiriza abantu okuyambanga amasomero nga gano agasomesa abaana mu nkola ey'okuyamba nga tebatunuulidde kufunamu nsimbi. Abayamba abaana n'abantu abateesobola. Naye twebaza Mukama nti mu mbeera eno ate enzibu tufunye bazira kisa ne batuwa tanka ng'eyo kuva mu Lions. Nze neeyabaza pulezidenti wa Lions Club abatuwadde tanka kubanga amazzi gabadde gattawaanya nnyo abaana baffe okufuna